okuyigga olina okukisomerako bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatuyigiriza ensala y'ebisolo bismillah Allahu akbar, n'olyoka okisindika ne kigenda kibeera nga kiyigga. Kikiba kikutte nga tekikiriddeeko oyikkirizibwa okubeera nti okirya nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti wadhkuru isma Allahi alayhi, mulina okukyogererako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nga mukisindika. Nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yatuyigiriza ebikwatagana n'okuyigga, tisinga obo osindisa embwayo eyo enjigiriza obulungi, enjigiriza y'ekisiraamu nebeera ng'esobodde okubeera nga kyekutte tekiridde nga kubeera nti yeba yeeyiggidde ekyayo, wabula ng'eyiggidde ggwe mukama waayo agisindise ng'omaze zisomerako bismillah Allahu akbar, beera nga kyebeekutte okirya singa obeera nga oyagadde okukirya eddiini ekukkiriza okubeera nti okirya. Wattakullaha, muti Allah subhanahu wa ta'ala mu ngeri zammwe zonna mu byokulya byammwe. Inna Allaha sari'ul hisab, Allah subhanahu wa ta'ala mwangu wa kubala, ajja kubabala buli omu amusasule mu buwulize bwe era amusasule mu bujeemu bwe. Allah subhanahu wa ta'ala yatuyigiriza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza nti embwa enjigirize obulungi ebyokuyigga, nga bwe tumanyi nti ekitonde embwa ne ku mulembe guno kimu ku bikozesebwa yadde mu ngeri y'ebyokunoonyereza abapoliisi nga babaddeko bye banoonyereza kisolo ekirina obwongo obukwata obutegeera, kimanya nti kati kyenjizze kya mukama wange ate kimanya nti kati kyenjizze kyakulya kyange. Ekisolo ekyo mu bimu kubikulaga nti kitendeke bulungi kwe kubeera nti bw'okigamba nti genda kisobola okugenda, bw'okigamba nti komawo kisobola okukomawo, ate kye kiba kiyizze nga kyakyo kiba kirina okukirya, kikiba kiyizze nga batumye kitume kiba kirina okukireetera oyo akitumye. Ekimu ku biraga nti embwa eyo eba ntegeevu, embwa eyo eba njigirize, kekyebeekutte ng'ogyogereddeko erinnya lya Allah ng'egenda okikwata obeera nga okirya. Awo osobola okubeera nga weebuuza ku bamanyi abasingako n'ogaziwa mu nsonga eyo, ojja kubeera ng'olaba bulungi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatukkiriza okuyiggisa embwa n'ebintu ebifaanaganako ng'embwa singa biba bisobodde okubeera nga biyigirizibwa ne bitegeera bulungi, oba binyonyi oba bisolo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yatugondeza embeera z'obulamu. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti alyawma olwaleero uhilla lakum at-tayyibaatu mukkiriziddwa okubeera nga mmateeka mulya buli kyonna ekirungi, wa ta'amu alladhina utul kitaaba n'emmere yaabo oba ebyokulya byabo ebisaliddwa abaaweebwa ebitabo nga simunnaba kubeera nga mmwe mufuna ekyammwe, abaaweebwa ettawuraati ne injil, abo abaabasookawo be mwasangawo nga bakkiririza mu bitabo ebyo singa babeera balina bye basaze nga babisaze mu nsala entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti hillun lakum, ebisaliddwa byabwe bikkirizibwa gye muli okubeera nti mubirya, wa ta'amukum hillun lahum, n'ebisaliddwa byammwe bakkirizibwa bali abalina ebitabo ebyabasooka okubeera nti nabo babirya nga bwe mukkirizibwa okulya ebyabwe singa mubeera ng'ebyammwe mubisaze mu mateeka nga n'ebyabwe balisalidde mu mateeka nga bwe kiri mu bitabo byabwe nga nammwe bwe kiri mu ddiini yammwe. Walmuhsanaatu mukkiriziddwa okubeera nti muwasa abakyala ab'ensa, abakyala abaana baaboobo, minal mu'minaati nga bakkiriza abakyala abalungi, mukkirizibwa okubeera nti mubawasa ne mubeera nga mubawasa nga abakyala bammwe. Walmuhsanaatu ne muwasa n'abo abakyala ab'ensa abalungi abaana baaboobo mubakkirizibwa okubawasa singa minalladhina utul kitaaba min qablikum, nga bagwa mu kiti ky'abo abaaweebwa ekitabo
ababasookawo olubereberye okubeera nti baafuna ekitabo ng'ettawuraati ne injiri, abakyala ababeera bawasiddwa mu bo nga bansa, ababeera bawasiddwa mu bo nga baana baaboobo, nga muli bakkiriza mmwe abasiraamu mukkirizibwa okubeera nga mubawasa ne mubeera nabo nga bakyala bammwe nga bwe musobola okubeera ne bakyala bammwe abasiraamu abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo nakitugaziiriza. idha ataitumuhunna ujurahunna, nsinga mubeera nga mubawadde amahare gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ky'amahare akitwala nga nsonga nkulu nnyo, omukyalo okubeera nga sharutu nkulu nnyo mu kubeera ng'omuwasa, okubeera ng'omuwa amahare ge, nga Allah subhanahu wa ta'ala kakwakkulizo yakateekawo eri omusajja singa aba ayagadde okufuna omukyala, kabeere ng'awasa mukyala mukkiriza ng'amujja mu basiraamu, kabeere ng'amujja mu ba ahlul kitaabi abo abaaweebwa ekitabu olubereberye lwaffe, aba alina okumuwa amahare ge nga tannaba kubeera nti afuuka mukyala we. Muhsiniinan, amahare mugabawe nga ddala munoonya bufumbo butukuvu, ghayra musafihin, nga temunoonya kubeera nti mubakolako bwamalaaya obwolwatu, wala muttakhidhi akhdaanin, wadde okubaganza mu nkukutu. Amahare gebeera ng'ogawa omukyala nga ekigendererwa kyo si kubeera nti oluubirira kubeera ng'oganza muganze mu nkukutu, oba kubeera nti omwendako bwenzi mu ngeri y'okubeera nti ogula mugule nga buntu bwagula bamalaaya, wabula beera ng'omuwa amahare, ng'omuwadde ddala amahare nga kyonoonya bwe bufumbo obutukuvu obwannamaddala obukkirizibwa mu mateeka. Waman yakfuru, omuntu singa alibeera avudde mu busiraamu n'akaafuwala bil imaani oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mukkiriza, faqad habita amaluhu, emirimu gye gijja kubeera nga Allah agisazaamu, wa huwa fil akhirati min al khasirin, ku nkomerero ajja kubeeramu abo abagenda okufaafaaganirwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu yenna n'ava mu busiraamu oluvannyuma lw'okubeera ng'abadde mukkiriza, n'ava mu busiraamu n'abeera ng'alokoka, n'ava mu busiraamu n'agenda mu ddiini endala etali busiraamu, Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti emirimu gy'ajja kusanga ng'atuuse mu maaso ge nga gisaziddwamu gye yakola emirungi, ate abeere mba okufaafaaganyizibwa, abeere ng'ajja kuyingira omuliro. Ne ku nsonga eyo tulina okubeera nga tutunuulira ne tutegeera bulungi nti okuwoowa oba okuwasa okuli mu mateeka kulina okubeerako obukwakkulizo. Obukwakkulizo buno wammanga bulina okubeerawo singa omuntu aba ayagadde okufuna omukyala mu mateeka, wateeka okubeerawo amahare nga bwe tukirabye, nga ze ssente z'ogenda okuwa omukyala olw'okubeera nti agenda kufuuka mukazi wo mu mateeka, ezo ze ssente z'olina okubeera ng'omuwanga ekirabo Katonda kye yakkiriza okubeera nti kimuweebwa olw'okufuuka mukazi wo. Wateeka okubaawo ekintu ekyokubiri, ye wali, ye muntu alina obuvunaanyizibwa nga musajja ku muntu oyo omukyala, ateekwa okumukuwa mu butongole. Washuhud, wateekwa okubaawo abajulizi abajulira ku bufumbo bwammwe nti ddala bufumbo bwammwe butukuvu. Wasiiga, wateekwa okubeerawo amaloboozi wakati w'oyo awasa n'onaamuwa omukyala ng'omugamba nti okkiriza okufumbirwa muwala wange ku lw'amahare bw'oti g'omuwadde, naye nakkiriza nti nzikiriza okubeera nti ntwala muwala wo ku lw'amahare. Wateekwa okubeerawo amaloboozi agawanisiganyizi agabeera nga gava ku sayidi ey'onakwasa omukyala mu butongole, naawe atwala omukyala mu butongole, ng'okakasa nti nzikiriza okutwala muwala wo, nzikiriza okutwala mwannyoko ku lw'amahare ge muwadde ag'essente ezifaanagana bwe ziti. N'abakuddamu ne bakubuuza nti ddala okkiriza, n'oddamu n'okakasa nti ddala nzikiriza. Wateekwa okubaawo amaloboozi amaatufu wakati w'abantu ababiri, ono akukwasa omukyala naawe gwe bakwasa omukyala, mulina okwogerera ddala akaati nga n'abajulizi bawulira nti obufumbo bwammwe butongozeddwa mu lwatu nga butukuvu. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا وبانجم وبكرزا إذا قمتم إلى الصلاة بمبيرانغا مستسنغا مواغالوغيندي ريوكسالا فاغسلوا وجوهكم munazif face zammwe nga face gye bategeeza olina okuyisa amazzi okuva wano enviiri we zimerera mu kyenyi okutuuka wansi w'akalevu n'okuva ku kutu okutuuka kutu ye face Allah subhanahu wa ta'ala gyakulaalikako okubeera nti bw'oba oyagala okuyingira mu swala gy'olina okunaaba so si kunaabako wano wokka waliriiso eyo ye face mu mateeka enaabibwa ng'ogenda okusaala. Wa aidiyakum n'emikono gyammwe mulina okuginaaba obulungi n'amazzi ne ginnyikira ila almarafiqi okutuusiza ddala mu bukokola obw'okuyisiza ddala mu bukokola bwammwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo kyekifo ky'olina okubeera nti okinaaba singa obeera ng'oyagala okugenda eri okusaala. Wamsahu biwujuhikum n'abagamba nti mwabakkiriza era bwe mubeera nga mugenda okusaala musiimuule. Wamsahu biruusikum n'abagamba nti musiimuule emitwe gyammwe nga mugisiimuuza amazzi. Ensiimuule entuufu yalibadde nti okwata emikono gye ebiri n'obeera ng'osiimuula ng'otandikira ku kyenyi okutuuka enkoto omulundi gumu, naye singa oba okoze ekitali ekyo oba ojja kubeera nga ogenze mazihibu g'abamanyi abalala nakyo obeere nga osobola okubeebuuzaako abamanyi amazihibu agasukka kwago bakutangaaza obutuufu bw'ekyo. Naye ekyo kye tulina wano mu kitabo kye tukusomeramu nti walibadde nga otwala amazzi n'emikono gye ebiri otwala enga ebibatu byo ebirimu amazzi ebitoberedde amazzi n'emikono gye ebiri n'ogijja mu kyenyi n'ogitwalira ddala okutuuka enkoto yo n'obeera nga omulundi gumu gw'oyisizza mu mutwe gwonna mu kutwalira awamu. Wa arjulakum Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti munaazenga n'amazzi ebigere byammwe ila alka'bayn okutuuka mu bukongovvule wano waggulu nga w'osibira sitokisi we zikoma obeere ng'onaazaawo n'amazzi ekigere kibeere nga kinnyikira bulungi nnyo olabike nti okitukuzza ng'ogenda okusaala eswala Allah subhanahu wa ta'ala gye yakulaalikako. Wa in kuntum junuban nayisinga mubeeranga nga muyina ejjanaba fatahharu temuyingiranga mu swala okujjako nga mumaze okwetukuza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ati era bw'atutegeeza nti waliwo ewuzu ey'okunaaba nga tunaabidde ddala mubiri gwonna yewuzu eyo gye tufuna nga kwetukuza okwo kwe tulina okubeera nga tunaaba singa tuba tulina janaba. Janaba omuntu ayinza ogifuna mu bika bibiri. Ayinza okubeera nga yeebase n'abeera nga yeerooteredde ng'alina omukyala n'abeera ng'avaamu amazzi tugamba nti omuntu oyo amaze okufuuka mujnibun ayina ejjanaba ateekeddwa okubeera nga agenda okunaaba nga tannasaala omubiri gwonna. Ate ayinza okubeera nga yeegasse n'omukyala singa abadde mufumbo omuntu oyo naye bamugamba tasembereranga esswala okujjako ng'amaze okunaaba omubiri gwe gwonna kubanga abeera mujnibun ng'alina ejjanaba. Allah kyagambye nti bwe mubeeranga nga muli mu kiseera eky'ejjanaba fatahharu mulina okwetukuza temuyingiriranga esswala nga temumaze kwetukuza. Kakati ne tukiraba nti tulina wuzu eno eyaffe eya bulijjo nga obadde oyagala okusaala bagitugambye nti tosembereranga esswala oba bw'obanga oyagadde okugenda okusaala mala okufuna ewuzu. Wuzu mu mbeera yayo eya bulijjo tugimanyi naye tuyinza okuwa abantu omukisa abatamanyi ngeri bwe tufuna wuzu. Singa obeera ng'oyagadde okufuna ewuzu mu bufunze tuyinza okugamba nti funa amazzi go nga matukuvu oba ogali mu bbaafu ng'agyoyina ebbaafu nnyonjo oba kadomola nga koyina nga akadomola kayonjo omaze okufuna bulungi amazzi go n'omala okubeera nti weetegereza nti matukuvu. Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okwolekera okweyonja kwe yakulaalikako bakugambye nti sooka oba onookozesa bbaafu sooka obeere ng'onaaza emikono gyo bulungi ebibatu byo bulungi nnyo bitukule
biggwemu obukyafu nga naye onaaliza bweru wa bbaafu. Oluvannyuma ng'omaze okutukuza ebibatu byo nga bitukudde bulungi nnyo, osobola okuyingiza ebibatu byo mu bbaafu eyo nga bw'osena, n'obeera nga oteeka amazzi mu kamwa, n'obeera ng'onyumunguza mu kamwa ke emirundi 3, nabwe kityo n'obeera nga oteeka mu nnyindo n'ofeesafeesa amazzi ago emirundi 3 okulongoosa ennyindo yo, nga bw'olongoosezza akamwa ako kabeere ng'ogenda okwogera ne Allah nga wenna oli muyonjo. Oluvannyuma lw'ebyo ogenda butereevu n'onaaba feesi yo nga bwe tugirabye, n'oginaaza okuva kutu okutuuka kutu bwe bugazi bwayo, ate obuwanvu bwayo okuva mu kyenyi enviiri we zimerera paka wansi w'akalevu, wonna n'onaabawo emirundi 3 n'okakasa nti otukudde bulungi. Bw'omala feesi yo n'ogenda ku mikono nga bwe batulagidde, n'oginaaba mpaka eri mu bukokola n'otukuza bulungi nnyo. Abantu abasinga obungi obukokola babuleka nga buli tebutukudde tebunyikidde mazzi, naye olina okukakasa mirundi 3 buli kiyungo ng'okinaaba, ekireetesa 3 kubeera nti ebeere witiri ate ng'ekiyungo okinaazizza naawe neweekakasa nti kikoze ki, kibukadde bulungi amazzi era kitukudde. Singa obeera ng'omaze okunaaza emikono gyo, genda mu maaso oteeka amazzi mu ngalo mu bibatu byo byombiriri nga bwe tugambye, obeere ng'ogenda okuyisa mu mutwe gwo okuva ku kyenyi kyo mpaka enkoto omulundi gumu n'ebibatu byo byombiriri. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba. Oluvannyuma ng'ekyo kimaze oyise mu matuugo bulungi nnyo, nago obeere nga ogayisaamu olugalo gabeere nga gatukula bulungi. Bw'omaliriza ekyo okke wansi onabe ebigere byo obituusize ddala wano nga sitokisi we zisibira mu bukongovvule, n'ebigere ebyo kakase nti obinaabye amazzi ne gabeera nga ganyikidde bulungi mu kunaabako. Allah subhanahu wa ta'ala eyo yewuzu mu bufunze gye tulina okufuna eya bulijjo singa oba oyagadde okusaala. Ate singa omuntu abeera alina janaba, twakiraba dda nga tukikusomesezza nti olina okunaaba n'okakasa nti buli kooya akali ku mubiri gwo katuuseeko amazzi. Bw'oba ng'ogenda okunaaba janaba, nga janaba ye muntu alabaganye ne mukyala we nga mufumbo oba omuntu ng'abadde yeebase, singa aba ng'afunye ali mujinebu ng'afunye janaba, ateeka okubeera nga tannaba kugenda kusaala ng'amala okwetukuza bulungi nnyo nga tannaba kuyingirira ssala. Janaba mu bufunzo oyinza okuginaabanga bwe tulabye ewuzu, osooka n'onaaza ebifo byo eby'ensonyi ne bitukula bulungi nnyo ne weekakasa nti bitukudde. Bwe bimala okutukula obulungi ennyo n'ofuna wuzu eri gye tulabye waggulu ey'esswala ng'ogenda okusaala. Bw'omala okufuna wuzu n'oddira amazzi n'oga, bw'oba osena masene oteeka okuba nga emikono gyo mitukuvu bulungi nga bwe tukirabye. Bw'oba osena mu bbaafu n'okakasa bulungi nti emikono gyo mitukuvu, sena amazzi embatu 3 ng'oziteeka ku mutwe gwo, okakase bulungi nti nno enviiri eri ku ddiba gye ziva zimaze buli luviiri okubeera nga lukomba ku mazzi ago gw'otadde mu mutwe, eri ku ddiba wansi ku ddiba enviiri gye zisibuka, nga buli lwoyo okakasa nti amazzi g'oyodde buli dufunye ku mazzi ago. Oluvannyuma olyoke onaaze sayidi ye eya ddyo okuva waggulu ng'okka kugulu ogitukuze bulungi n'eya kkono, naye nga weegendereza obutaddayo okukwata ku bifo byo bya nsonyi, kubanga bw'onoobikwatako ate wuzu gye wasoose okufuna nga tonnaba kweyiira mazzi ejja kuba ate ekuvuddeko. Naye olw'okubeera nti okwegendereza amateeka g'okunaaba abamu oluusi beesulirayo ogwa naggamba, bw'onooba onaabye ennaaba ya bulijjo ng'onaaba janaba, kakasa bulungi nti omubiri gwo gwonna gutuuseeko amazzi. Abalina ebiseera mu lubuto kakase bulungi nti ekkundi lyo libunye bulungi amazzi, enkwawa zo zibunye bulungi amazzi, na buli wonna w'olaba ennyama nga nnyingi osobodde okukyusaawo amazzi wansi waayo. Eyo yennaaba eyalibadde entuufu eya janaba. Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atugambye nti bwe mubanga mwagadde okugenda eri okusaala mutukuze ebiyungo byammwe ebyo kutuyita okufuna ewuzu, kyokka bwe mubeera nga ate mulina janaba temuyingiriranga esswala, era okujjako nga mumaze okwetukuza okuva mu janaba eyo nga bwe tugirabye ennaaba yaayo. Wa in kuntum mawda, naye singa mubeera nga muli balwadde nga temusobola kubeera nti mukozesa amazzi, au ala safarin, obanga muli ku lugendo, kubanga eŋŋendo ezimu ez'edda tewaalinga mazzi naddala mu kizinga ky'Abawarabu amazzi gakkekwa.
au jaa ahadun minkum min alghaitin obango omuntu abadde avudde mu kumala ekyetaago kye mu toyireti naye n'abeera nga tasobodde kufuna mazzi au lamastumu nisaa obanga mumaze okulabagana ne bakyala bammwe naye nga amazzi tewali falam tajidu maan temusobodde kubeera nga mufuna amazzi ku lugendo gy'oli oba obulwadde ng'ogafunye naye tosobola gakozesa oba ovudde mu kumala ekyetaago ky'owuzwe kuweddeko naye n'onoonya amazzi ne gakubula oba omaze okulabagana ne mukyalawo n'obeera ng'oli mujinibun olina janaba naye ng'amazzi oganoonyezza tewali. Allah subhanahu wa ta'ala yatugondesa eddiini yaffe n'atuteerawo ekirala ekyokukola kye tuyinza okubeera nga twetukuza nakyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyava atugamba nti omuntu atasobodde kubeera ng'akozesa amazzi olw'okubeera nti tegaliwo oba olw'obulwadde fatayammamu sa'idan tayyiban mugende mufune enfuufu erabika nti nnungi ntukuvu weeri wogenda okugijja nga tewaliwo mikululo gya kiraalo nti oba waliwo omusulo gw'ebisolo ogukulukutirawo oba ogw'abantu ng'enfuufu eyo ogyekakasa nti nnungi ntukuvu bulungi mugirumbe weeri mubeere nga mwetukuza nayo. naye okwetukuza n'enfuufu kye tuyita tayammam okwetukuza n'amazzi kye tuyita alwudu oba alghusl okunaaba okw'omubiri gwonna oba okunaaba ebiyunga ebitongole nga bwe twabirabye ng'ogenda okusaala. kati wano kye tuyita tayammam kwe kubeera nti ogenda kwetukuza naye nga oyita mu kukozesa enfuufu eyo ennyonjo. Allah subhanahu wa ta'ala enfuufu eyo agyogerako ng'agamba bw'ati ennaaba yaayo oba enneetukuza yaayo ng'owadde oyagala okwetukuza nayo. famsahu biwujuhikum musiige feesi yammwe wa aidikum minhu n'emikono gyammwe nga mugisiiga ku nfuufu eyo gye mubeera mumaze okufuna ennungi ennyonjo. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'yatutegeeza obeere ng'obadde ng'olina janaba obeere ng'ova mu kiyigo mu toyireti oba kunkumula oba mu kumala ekyetaago kyo ekinene kobeere nga oli mulwadde tosobodde kukozesa mazzi kobeere nga obadde omaze okulabagana ne mukyalawo yenneetukuza Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteerawo oluvannyuma lw'okubeera nti tetufunye busobozi bukozesa mazzi kwe kubeera nti ofunye enfuufu y'oba ogitadde mu kaveera ofunye enfuufu y'oba ogitadde mu bbaafu oba ogirumbaganye wali weeri. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'yatuyigiriza tubeere nga dira ebibatu byo bibiri obeere ng'obikuba ku nfuufu eyo naye olw'obutagyemetta mu maaso yonna gezaako okubeera nti ebibatu byo buli kimu okikuba ku kinne waakyo enfuufu ebeere nti ekendeera gy'ogenda okwesiiga mu maaso ebeere ng'ekendeera oleke gyemetta bwemesi obeere nga ogiyisa mu feesi yo nga bwe wayisizza amazzi we gateeka okubeera nga gayita okuva waggulu ku bumerero bw'enviiri mu kyenyi kyo okutuukira ddala wansi w'akalevu na bwekityo n'okutuuka kutu obeere ng'oyisaamu enfuufu eyo entonotono esigadde mu mikono gy'oluvannyuma lw'okugisinsimula ereke kubeera nnyingi mu feesi wennaku gyonjobala nfuufu oluvannyuma bw'oba omaze toddamu kukuba bw'oba ozzeemu alhamdulillah naye ng'ekisingako obutuufu tewandizzeemu kukubawo omulundi gwakubiri guli gw'okubyewo n'otwala n'osiiga mu kyenyi gumala obeere ng'ate oluvannyuma lw'ekyenyi osiimuula emikono gyo ng'abamanyi batugamba nti emikono gyo olina kusiimuula okutuusa mu kisekeseke ekisekeseke we wano awantu essaawa singa oba oyambadde omukono weekoma ku kagumba ak'essaawa weekoma mu nnyingo eyo bayita ekisekeseke obeere nga gye emikono gy'oba osiimudde feesi yo n'osiimula n'emikono gyo kungulu ne munda mu bibatu n'ebweru w'ebibatu n'obeera nga ne mu ngalo zo oyisizzaamu obeere nga ozisunsula bulungi oziyiseemu engalo z'omukono guno oziyise mu mukono guno obeere ng'okakasa bulungi nti singa gabadde mazzi obadde otukulidde ddala bulungi nnyo eyo yentayammama. Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayagala tubeere nga tutayammama mu tulyoke tubeere nga twambalagana ne ibaada y'esswala oba ibaada endala.
ekyo nkituyambako mu biseera ebisinga obungi bwe tuba tugenza okuziika abantu ne tutasobola kufuna mazzi olw'obungi bw'abantu oba olw'ebbula ly'amazzi gye tuba tulaze. Genda awali enfuufu oba tosobodde kufuna nfuufu, genda ku mmotoka yo oba tosobodde kufuna ku mmotoka wo